Bino ababuulizi banjiri nabo nga tubalaba bavubuka abato ate nga Balamaze abamu ku abaali extremely handsome. Zazale Mukama yamuyise naye webaze Katonda olw'okuweza emyaka gyo. Naye ate si ekyo kyokka, Mukama n'abaweeramu n'abaana. Tuli wano tuli babuulizi wano netwewera okufuuka abawule ne bwe nabeera wali nakibize nga taata tuba omwoyo ab'ekisa eky'obulamu. Okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa, okusaba kwammwe kulemenga okuziyizibwa. Ekyenkomerero, mwenna mubeeranga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume, naye obutafaanana ng'ebyo abasabira omukisa, kubanga ekyo ennongoofu ez'okutya. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obutawukanya. Katonda kiragattawamu mu nsimbi tezibaawukanya. Nga babbammwe bennyini, era wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwe engambalo ekitayonooneka. Gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu gwe era abakazi abatukuvu abasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga nga bagondera baabwe bennyini nga musanyusa musaamu ekitiibwa oneyongera akuuma ebibajjuno nga mulwadde era nga bulamu. Harriet oneyongera okuleka abasajja abaala bonna n'obeera ne ebibajjuno yekka ennaku zonna zemulimala nga mulibalamu mweddemu nga amutunuuliza oluusi olw'omukwano. Nze Rev Balamaze, munange mukyala wange Harriet nga bwe nakusuubiza mu 1997 wali mu mabira enajembe mu sente ngakuwasa kwa mukazi wange n'okusiima okungi olw'ebirungi byonna byonkoledde okungumiikiriza kondaze mu byonna nziramu ate leero mu maaso ga Ssabalabirizi, mu maaso g'abantu n'okusinga ennyo mu maaso ga Katonda oyo mwesigwa n'okuŋŋanya tinja kweyongera okubeera naawe mu mubiri ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Munange Harriet yakwagalira ddala, yakukuumira ddala okutuusa okufa. Ebaggyeko obuyambi kitegeeza abantu abo baali tebatwagala, kubanga tulina abalwadde b'ebifuba, tulina malaria, tulina abasiriimu, tulina obuyambi bwonna obadde bujja okuyamba n'ogamba bonna oba bafa baffe olw'okuba mulungi obufuba ofuna olw'okukujju. Kitegeeza abantu abo si babadde mikwano gyaffe, bafunye bwefunyika enkwaso kusobola kutuggyako buyambi. Nolwekyo wano wensabira kati Uganda Katonda atuyambe naffe ng'etwalwanyisa ebisiyaga ne gavumenti ne MP ne bakola bulungi etteeka, kati ate tulwanyise corruption. Kubanga omusimbi gwonna ogujja nga bagutuwoze wano, percentage etuuka kuyamba omuntu wa bulijjo eyinza kubanga 30%, 70 bakonsultanti bano ate abatuwoza ate bagala ate bano balina okukola enguudo ze
bano balina okujja kino ate ne ziddayo. N'abalala abali mu ddiiru eyo abakoze ddiiru okulabika nti bali batuula, abo nabo balyako kye balyako. Kyojja mu miraawo. Kaakati awo ffe ne tulyoka tusasula ebbanja ne interest ya 10% naye zituuse ku mutwe mbale. N'olw'ensonga eyo agala okubasaba abaweereza ba Mukama bantu muyimirire mu bufumbo bwennyini Katonda bwe yalagira. Tetugenda kufa. Senga abawo okulwanyisa enguzi corruption, abantu basobola okugabana akantu akatono buli omu kafunye ne munne, kisobokera ddala bulungi okuyimirirawo. Kisoboka. Ate n'abantu baffe abeera ebukunja ne balima ebirugu, ebintu ebyo byonna, emmwanyi naki, tujja kusobola okweyimirizaawo. Ate n'ekkanisa naffe projekiti zonna ezikoleddwa mu mukono guno n'awalala ne zigenda mu maaso, ekkanisa esobola okuyimirirawo. Kubanga twakoma ddala okufuna obuyambi okuva mu Episcopal Church mu America mu mwaka 2003, naye okutuusa kaakati ekkanisa teggalwanga. N'olwekyo gavumenti esobola okuyingira ku kkanisa. Kaakati nabano banaffe ab'Ebungereza abayisizza nti omusajja n'omusajja basobola okusabibwa omukisa, nabo twabekutuddeko ne tugamba musigaze sente zammwe n'obugwagwa, tusigaze okukkiriza kwaffe ne Bayibuli. Lwali endwadde nnyingi zigasa abantu bangi, n'olwekyo kyokka n'atugyako sente, tugamba tujja kubeerawo ezo sente tuzeesonyiwe. Nkuuliza bannakyaggwe tukole nnyo kubanga kisoboka wadde ebyokulabirako bingi, wadde ekkanisa emyaka kati ewezezza emyaka nga 15 nga tefuna buyambi kuva bweru olw'okugaana emize emibi, naye weeri era ekulaakulana. N'ekyokulabirako ky'obwakabaka tutuna tujja misolo, naye weetuli tuweereza mu kweyagala olw'okuba Ssaabasajja atukubiriza okukola ennyo, tukubiriza abantu baffe naffe ne twekololera ne tubeerawo bulungi ne tuweza Ssaabasajja Kabaka, era tunyirira n'abaana baffe basoma Obwakabaka tubwenyumirizaamu. Sigamba nti tugufuna emisaala, naye olw'okukero nnyo Ssaabasajja kwatukubiriza kisoboka. So njala kukubiriza bannakyaggwe tukole nnyo, tulime, tukole emirimu egivaamu ensimbi, abavubuka baffe tuve ku mbalaza tugende tulime. Tusobola bulungi okuvuunuka embeera eno gye tulimu nga tukola ne tweyimirizaawo era ne tuwa ekyokulabirako nga bakadde baffe ebikujjuko bye tulimu. Enkulaakulana mu dayosisi eno, simbo ey'okuzimba families, simbo ey'okugatta abantu, simbo ey'okwagaliza. Obadde ekifaananyi kirungi nnyo. Olwekyo ewaawo olunaku lubadde bize nnyo, mbadde sisobola kulemererwa kujja kubeera wano, nga nange njagala okujja nteekeko tiiki ku mirimu emirungi gy'otukolera, ate n'okwongera okwekalejinga oyongere okutuweereza obulungi. Kati okonjolodde ya 25 tusuubirayo n'emirala mingi, era nga giteeka okusoba bwakiri mu 5 bw'onooba okoze ekitono ennyo.